Hassan omuntu asobola okwebuuza accident y'Alimpa bwe yagwawo go wayamba abantu bano wali ova wamu nabo ku show yemu oba wali oyita buyisi kati Kasasaya bwe yali agenda yagamba yayita ku mmotoka ng'edduka nnyo Mugema kyava agamba nti abo si Alimpa. Kakati nze mba nakasimbula nveeyo eno ku kivvulu nga kiwedde kireeva gye n'akuba essimu n'agamba waliwo emmotoka efunye accident ne mugende mugirabe ye teyasobola giyimirirako kuba yagiraba ng'efunye accident n'agamba mugende mulabe emmotoka eyo yakubira maneja wange. Ndowooza munvunaana lwaki majje naleka ku kkubo ndowooza munvunaana lwaki majje naleka ku kkubo ndowooza munvunaana lwaki majje naleka ku kkubo ogwo gwansinga Alimpa sonyiwa nenda okutuna okuwulira Alimpa agamba bamweyana ndi eno mmenyesa amagulu ye yampita. Okay, real time with Mimi. Mwebali kutuwagira mwebali kutwagala njagala okusooka okwebaza abasponsa baffe JB Suits and Lounge bonna mwaya wenna ina pate oyina graduation party oyina mbaga oyina baby shower oyina mukolo kyogwe omulungi ddala JB Suits and Lounge bonna mwaya webali nnyo genda otegekerewo omukologo aba eCop photography and videography bakuba bifaananyi ku mikolo egy'enjawulo nabo banoonyeeko basangibwa ku Nkurumah Road kizimbe kya Light Room K08 enamba y'essimu eri 0702 935078 wamu ne Mimi's Beauty Femme Saplo Road ngowenna omukyala ayagala okwambala obulungi oyagala kubeera elegant ate batandise okwambaza abagole engoye bazipangisa ate nga nnungi ddala naddala abagole abasiraamu naawe wenna atali musiraamu naye ng'oyagala kubeera elegant basangibwa ku Saplo Road bova ku mafuta ga Oilcom bokawo kalina 2 eyokusatu webali era banoonyeeko ku notes 7 note 2 9357 ndina omukulu gwe banyiziza omukulu gwe baliddemu olukwe omukulu trendinga eno wiiki yaliko naye nga abantu bangi abavuddeyo okukyogerako abantu bangi bali disappointed already abantu bali disappointed n'abantu abo abatasiima abantu bannyo be mbadde sisuubira kuvaayo kubeera ku saidi ya Hassan era nabadde manyi bagenda kumukuba nnyo but abantu babadde nnyo disappointed ne bakoowa Shami manja gemanya era nga njagala okubebaza okumpagira mwebale kunjagala mwebale kubeerako ndi wano n'omukulu Hassan Ndugga bamweya nangenda ddi ku yiteeryo nina kati bamweyana babiri naye simanyi obe mwandaza mwezikola ddi musanze nateete wanuwa kina kifo kikyo wano bayitawo ku Mukisa Mpewo nze nanyini njala mu Uganda nze wali okola njala nakati nkola wano Mukisa Mpewo Mukisa Mpewo abamuto wange Edi so nga ate bujja ebulenga wendi tulina neiro clinic neiro control ekyaluwajjala nina neiro clinic nja kutwala weeri kwegamba ffena tuli mu njala mulimu twagutegeera kati ayina ayagala okukola enjala ajja wano ku Mukisa Mpewo enateete ndabye ekifo ky'amaanyi kinene nnyo abaana bali bize bakola ate bali smart ndowooza enjala bazikolera ddala bulungi nolutamenyeka mu nnaku bbiri bino ebyaffe si byakugereesa si byagezaako ziri mu musaayi kati nga bwolaba emmandwa wezasiima nazisala enjala n'enzimu ebyenyi zagandugga ewaffe owange omanyi nabaddeeyo amasimu ne gampitirirako nga nina benkyazaawo ne banga tuleetere Hassan ebibuuzo bingi eby'abantu Hassan Ndugga okyali musiraamu oba oli musamize? Nze siri musamize wabula abantu entegeera yaabwe ebalemesa okwagala ennono omusamize giri emyoyo gye tuyita ne gitutuula ku mitwe gye tuloopera ndi jajja emize mibi onanduga onanzita obwavu gyemize emibi empisa nnungi kati omwoyo gwe gujja guba gusamize ompulira kati kyetugutuumira omusamize nze ndi muzzukulu w'emyoyo emisamize oli muzzukulu omuzikiti okyagenda omuzikiti bwe mba ngenze kukyala n'okuwulira bye basomesa ebikwata ku ggwanga wabula so si ebikwata ku Muhammadi nze sikyasaala okusaala kirala n'okusaba kirala. Lwaki tokyasaala Hassan? Okusaala oba otabula emmandwa bw'ogoberera esswala tuba tusaalira Muhammadi tusabira Muhammadi. Wuliriza tuba tusaalira Mukama. Wuliriza Mukama yange Mukama Katonda
Allah wuliriza kino nze bwe mba nasaba Allah nfukamira ne ngamba ai Allah nze bamweya naawo mpa kino mpa kiri naye osobola okusaala nomala emyaka 10 nga tosabangako kyoyagala osaba bye basaba edda bismillah n'ogenda n'ekyo kati nze nasooka kunoonya olulimi oluwarabu yeddiini nti nedda n'aboogera eriyo abatali basiraamu aboogera oluwarabu nemmanya obusiraamu kyeki nemmanya obusiraamu kyeki nemmanya nti omusiraamu kyayita Allah kyempita Katonda ontegedde ne twawula abatume nti ono Muhammad oli Yesu ono ddungu ne bamweyana mu batume waliyo ddungu anti omuzungu kyayita enjo omuwarabu akiyita malayika omuganda akiyita musambu omutanzania jini omulundi kiteego omunyarwanda nyabingi omunyankole kyayita abacwezi kitegeeza twawula nnimi naye nga bonna batume gwe omutume wo yani kati gwe oli omuzungu amamwise enjo ono n'amuyita malayika oli n'amuyita ejjiini ze ne ngamba omusambwa emisambwa gy'emyoyo egitaazaalibwa era egitazaala egyaliwo ng'ensi etandika kivulaba bayibuli erina weegambira nti mu lubereberye Katonda bw'amala okukola ensi n'emunyumira yagamba tukole omuntu mu kifaananyi kyange bw'obeera wekka ogamba kankole naye bw'oba n'abaliwo ogamba tukole kitegeeza yayina abatume abo malayika zaaliwo n'agamba tukole kuba ensi yali tasobola yalinga gavumenti ti Museveni alina palamenti kati yagamba tukole kati emyoyo egyo gye tuyita abatume twawula ennimi ti omuyindi bwaguyita bwe si bwojja okuguyita kati gwe amakulu abatume bo mwemuli ddungu bamweyana akayizi lubowa kiwanuka namuzinda oyogerako nabo nakati muyita najja osobola mumpitira bw'ayinza okulinnya ku ggwe nga yajjawo yazze kubanga omanyi empewo obutakulinnyako tekitegeeza nti ewammwe teziriiyo ziba zirina gwe zaasiima kati gwe bw'olokoka bibyo ebyobuwangwa birekeeyo otuvuze sipiidi kakati mu famire yammwe famire ya busiraamu tumulabye edi entalabusi tugiraba ono yakatuuka ono brother wo ye mukisampewo abaffe ze sente kati bano bawulira batya bano bawulira batya nga weeyita bamweyana bakyagala nnyo kubanga obakwatamu no ewaka tulina obuvo n'obuddo bw'ekika kati ye asinza Katonda ng'ayita mu busiraamu nange efamire nkimanyi tuli basiraamu naye ze nagamba eddiini tenkyayisa buwangwa na nnono kuba obuwangwa n'ennono tebikontana na Katonda kitegeeza naye bw'anajjeeka editayo kyangako omubuga yeeka kuba temukwatako ye asinza bibye akola mirimu gye bw'asanga nga bamweyana ali ku jjoba yewaddemba okuyingira oba ofuluma wayonooneka ddi okwonooneka gamba nategeera ddi amazima siyitibwa ndiga ya kkanisa ndi muzzukulu oli muzzukulu wa kanisa ndi muzzukulu w'emisambwa so sindi ndiga ya kkanisa ndiga eba tetegeera kati gwe walaba ddi nti olina bamweyana ku mutwe kakati nze ne wenabeeranga mu kyaki nga bwe batugamba okusaba tubembeerawo n'enjayoyo tulo ne tujja nga sibitegeera mwebali mu kkanisa nga malayika z'omu kanisa tezikwagalayo nga paasa tezibaayo bajjajja babaku ffenna babaako naye kati jjajjaawo bw'aba yakusiima ejjo bwe batakusaba awulira nga ayagala kujja omanyi bayibuli egamba bwe muli kuba eŋŋoma ne musinza ne muyimba ne musaakaanya omwoyo omutukuvu alikka ku mitwe mulyogera ennimi ez'enjawulo kati abalokole tebaamanya nnimi ki kivula bwe basabamu Katonda ne bafuna kamunguluza yalaga kati ate so nga bajjajja bayibuli yali egamba nti bwe muliyimba empewo ezo zirikka ku mitwe omusogo alyogera olusogo omunyarwanda omunyankole omukiga lukiga ze nnimi ez'enjawulo kati gwe kitegeeza oli mu lulyo lw'abamaama fiina mukkiririza ndi mukkiriza akkiriza Katonda nga mpita mu buwangwa bwange mama fiina mukulembeze munono kulannama mukulembeze ogwawa jumba nze ninga bwolaba omugoberezi w'eggwanga oba omunayuganda nti MP abaayo minisita abaayo pulezidenti gyali diso gyali osi gyali bonna baba bakulembeze kati bonna bali bakulembeze naye buli omu alina ekitimwagwa abalabi bange nno baagala okumanya oli mu kisajja mufumbo oba kuba tetulabanga ku mukolo gwo gwonna bw'olaba akundabika yange nennyirira nyinza okubula omukazi waka osobola okuba nga olina abakyala omanyi abantu bakadongo kamu temuli bangu siri wa kadongo kamu abakadongo kamu kadongo kamu
kyali edda bajjajjaffe batambula n'endongo emu nga bwatuuka ku kyalo nayimbira abantu ne mulowooza kadongo kamu kati tukuba bandi ndi muyimbi kye bayita bandi si kika kya music ebivuga instrument ezikozesa muziki ndi muyimbi wa Uganda nyimba music country music toli wa kadongo kamu oba ye kadongo kamu oba music byonna mbitwalira anti twabateeka mu layini yammwe omanyi lwaki mwabateeka ne mbawula baali bafala toli fala omanyi lwaki abayonoona kadongo kamu bafala obamanyi boyise bafala abayonoona kadongo kamu si be bano basse batu baba basudde oba bakafeero oba bakibijjikiri oba bawalukaga no abayonoona kadongo kamu beebo abatambulanga n'akagaali nagenda ng'ayimba n'aba mukyafu n'anywa omwenge n'abeera tamiira engato neeyulika ekituli kalinga omuntu wamusanga amugeraageranya ate ne walukaga mu bonna bakadongo kamu so kati Lord Fred Sebatta levo ndala okitegedde kafeero yali levo ndala baava mu kiti ky'akadongo kamu gwe mumanyi oli ekyatuvumisanga gyebyo byabakadde era basanga batambula n'obugaali baba banywi ba mu bbaala bakadde takyalina bwongo bukola bizinensi naye kati ffe tuli bayimbi abayimba sitayire eyo naye nga twagiza ku nnono yayo entuufu. Omuntu ali eyo alaba ayagala okumanya ofa ki ne gavumenti ya Uganda? Nze siwalana mukulembeze empala na gavumenti ebikolwa byayo era kyova nkubuza ofa ki ne gavumenti ebikolwa byayo ebibi. Omanyi abantu bwe babeera mu ntebe nga ye atumizza nakoze n'oluyimba olugamba betwalonda mwatwefuulira amafuta munywa ga kaadi mmwe temusalwa ebbeeyi ne bwerinnya tebibakwatako mu paalamenti mubeera mu kwebaka lwe babasuubiza ogende Kyankwanzi musula munyumya mutwale n'ebitanda musulireyo ddala tumanye nti baabawasa ne mufumbirwa kubanga omuntu bw'abeera ng'agula amafuta agenda ku sheero ne bamuyiramu tanka tamanya nti Ndugga anywa ag'omutwalo liita tesawera na bbiri tunyigirizibwa nga bo bali eri balya butaala buli ava ku kyalo agenze tulwanirira bw'atuukayo taddamu kwogera baŋŋamba obusungu bw'olina wagendayo okulya ne batakuwa musimbi nali sigenze kulya baali banneegombye byenkola nga baagala bampamba enzira ewaabwe bakuteeke mu katiba babasuula ne mbalemerera ne bagaa katumulabisa ensi naye ne bandabisa naye engeri gye ndi mu kisamize era navaayo neŋŋamba mulimba ate oluyimba luno lwakubanga ogane ejjusa olunaku lwe nakwata kaguta mu ngalo kyali kituufu genda oba bwino taliiyo ku ntambi namukwata mu ngalo nakulaba olunaku lwe namukwatamu bampita sibiriiko ndi eri byange neŋŋendayo mubuuzeeko naye nze ekyomubuuzaako tekyali kibi kuba twakulanga ngaomuntu akutte kabaka mu ngalo ba pulezidenti aba wakabi n'abo bennyini abamuvuganya bamukwatako kati pulezidenti si mubi mukwatamu naye nze nali mbuuza njagala ndabe ayina engalo 8 10 ayina yazitowa ki newe natuukayo ne mukwatamu ne mmanya musajja munnange tusiŋŋana bitiibwa ye pulezidenti zeri muyimbi n'olaba nga tewali kyakusinga neŋŋamba no sina kyemuwalanira olina abantu be wamenyaamenya mu luyimba olwo bw'obakubira amasimu tebakyakwata kati bakwata ate banjagaza kibalaba mbu kati bye baali babala byayitawo omanyi tulina babulooka bangi balinga bamataka oli wajja n'alaba nti Ndugga gavumenti erabika ejja mumwetaaga ng'agamba nze muyina ng'ajja wano yeekubya serefi ng'agenda eri abalago yonna badde naye mu miitingi ate kati muze gwakuze nga bamuwa obubumbi bwe nga gavumenti esigala eraga yawadde Ndugga kumbe Ndugga ali ku njala emuluma bali bekkusizza dda era gavumenti ze temuyina kyemwalimu temuddeyo ne mwewaalanze ennyimba zino z'oyimba totyamu enkya kubeera nga n'ogamba nti enkya zigenda kundeetera obuzibu ate nina gwe nali nvumye siwulirangako gwali ovumye naye ennyimba wano anti abantu abatera okuyimba naddala nga ne bayimba amazima ku gavumenti batera okukwatibwa totyamu ng'otuddeyo ewaka oba mukyalawo okugamba tuli mu kutya otutiisa oba abafamire no abantu be mugenderera be baali bakutte ne babatulugunya munoonyeze bye bayimba oli ajja n'atandika okuyimba walifiira empologoma naawe woolifiira bwe zirwanira teziba bisubi byebikutuka oba oyimba bikyebyo zenze zenkugambye guno omulembe omuguta sirina kyengufunyemu wabula ogundabye ennaku yokka omulembe omuguta gugende wala tegudda mu maka ga ssebo kati mba omulembe omufu ekigambo muguta kitegeeza mufu omulembe omufu kati mba ndi ku mulembe omufu so si ku kitegeeza omuntu bw'agamba nti omuguta aba talina gw'agamba yenna nazzi kuno kigambo muguta bannayuganda bebakyogera obi omuguta kyategeezanga mufu
wabula kati ffe tugamba omulembe omuguta otegedde omulembe omufu so kyawukane muzeeyi kaguta byanjawulo bakwate bulungi muzeeyi kaguta kirala n'omulembe omuguta kirala abantu lwaki balowooza nti oli wantalo nze siri wantalo byennyimba mazima kati bwenzija nenkugamba otunda mmere naye wootundira enswera ziringa zeziweereza zijjuddewo kugambye weetereeze okitegedde oli malaaya ozze kwetunda ate oyambadde bijjiini kati oba okulaki teekamu mini oyanguyirize bakasitoma siyomba nsomesa abantu muyige mutereeze bizinesi abantu bagamba ennyimba zonna za kolima ziringanga za Chris Evans anti naye aba akolima byalaavu nze byalaavu sibikolima nina omukazi ate nkolima ki naye nze nkolima ebyo muzeeyo tufuze bubi gundi MP watuvaamu watulimba bo watezajja kati bannayuganda muli babi nnyo gundi wavuma gundi okyegedde kati owuli oluyimba lwange olupya abantu tebayambika nalujje ku Alimpa ne famire ye byebadde banjogerako naye ngenza okulufulumya nga buli muntu alina gwe yayamba n'akola ki fenna twakuwagedde ne bw'ojja ewa mukisa mpe wajja kugamba bennasooka oyigiriza enjala bandyamu enkwe baakola ewaabwe kitegeeza abantu tebayambika omuntu alina yali amunyeezizaako nga tetunagenda ku Alimpa ebintu bingi ebikwogerwako naddala nga wakava abantu South Africa wano bwe wakoma abantu bonna baavanga ew'omugenzi baagwa n'abamu waliwo n'abali mu America kati abambala ne badduka ne bagenda mu America n'omukulu bwe yafa ebintu bye byonna ne bikola ki g'okyayimiridde bw'oti mandwazo oba naawe toli mwangu omanyi lwaki ffenna tugenda ku ssomero nga tusomera mu kibiina kimu sabujekiti ezimu naye gwe n'osiba ekkiira n'oba wakyenda nga nze ndi wa luberyeberye amagezi bakuzaala nago tebagasoma mu ssomero kyova olaba wano mu Kampala ku bagagga 170 tebaasoma naye bakozesa mazaale ontegedde kitegeeza nze nalina amagezi nabuuza yiga mpulomoti nze naye nkya bwafa ntandikirawa nentandika okunoonya kyekiddako nakolagananga ne bapulezenta abamawulire nga mbayisa bulungi kati oli yali fala yalowooza nti yiga yekamala byonna nga n'owamawulire tamuwa respekiti pulezenta tamuwa respekiti abawagizi abanyooma kuba wakabi nange bangobako mu mmotoka zayiga ne bazingobamu emubende neninnya baasi naye kati nina yange bakyangoba muzayiga Hassan Ndugga wetutyo njagala okubajjukiza nti JB Suits and Lounge bunamwaya be sponsoringa program eno wamu ne eco photography and videography gattako Mimi's Beauty Fame Sapolo Road bwova ku mafuta ga Oilcom buka okalina biri eyokusatu webali tuli ku mukisa mpewo wetukoledde program eno wa muganda w'omukulu enatete mujje oba bakola enjala ka service kalungi kalabidde ddala Hassan omuntu asobola okwebuuza accident y'Abalimpa bwe yagwawo gwe wayamba abantu bano wali ova wamu nabo ku show yeemu oba wali oyita buyisi kati ekivvulu ekyo baatutimba nze batimba ekivvulu nfokasinga ku ze banguze sifokasinga ku baani be baleese kati nze nagenda kuyimba byange naye ku kizinga kyekimu ekape essemuto kati we natuukayo bakasasa ne bayimba ne basimbula ne bagenda nze nenyimba kati ne baŋŋamba Alimpa aluddeyo ayinza otuuka leeti nze kyenva nnyimba nenkoola bajjajjange ekivvulu ne tukiggala ne bakuba olw'eggwanga kati kasasa bwe yali agenda yagamba yayita ku mmotoka ng'edduka nnyo mugema kyava agamba nti abo si Alimpa kakati nze mba nakasimbula nveeyo eno ku kivvulu nga kiwedde kireeva gye n'akuba essimu n'agamba waliwo emmotoka efunye accident ne mugende mugirabe ye teyasobola giyimirirako kuba yagiraba ng'efunye accident n'agamba mugende mulabe emmoloka eyo yakubira maneja wange kati nze mu kujja najja nga neetegereza we boogedde tulabe ne tusanga abaana babiri nga omu ayabise emimwa giweddewo atonnya musaayi omulala atudde wali naye afa ne ŋŋamba tubayambe ko Amiri Sengeno nagamba poliisi eyinza okukusiba olw'okuyamba abantu tebayamba ne mbagamba tubayambe bano bawe omusolo ne tupaakinga ne tugenda twetegereza abantu Sengeno agenda okulaba nagamba ono muganda walaga faya nenda okutuna okuwulira Alimpa agamba bamweyanandye eno mmenyesa amagulu ye yampita nenda owulira neziraga faya agamba waaye nze raga faya netukkirira ne tuyamba bano nenzijjamu bwe nalina mu mmotoka nuwa nenteekamu buli omu olwo Grace wamusanga mulamu kati bwe nateekamu bano ababiri netugenda tusitulayo laga faya n'Alimpa
ne kabuye saamutegeera namutegeerera mu ddwaliro tusitula abantu 5 kati ne bagamba tusimbule twangu tubatwale ne ngamba kamale okunoonya essimu oba kintu kyonna kyentandikirako okumanya abantu baabwe nenfuna essimu yalaga faya neyoyo kabuye yafa kati nenfunayo n'ensawo enzirugavu eyalaga faya n'ensawo endala zaali zigudde mu mugga nga sola genda simanyi buwanvu bwawo kati mba ngenda okukunuukiriza nnoonyeeyo ebintu ebirala nendaba omuwala ngamba abaayi waliwo omuwala yafudde naye tetuleka wano mayiti tugitwale kitegedde nengenda nkwata Grace ne musitula bwendi nga simanyi nti yeye ne bawunsa wange n'asitula naye mu kumusitula wano ne mulaba nti ye Grace ne bagamba abaayi Lady Grace ye yafudde tumussa mu mmuluka era nateekamu nga manyi tadde mu mayiti nga bawunsa tuggala buutu ne tuvuga kati mu binnya by'essemutaawo okujja ematugga bingi ebinnya muuka mu kumusunda ennyo yatandika okuddamu okupampinga omukka nadde engulu bwabimba ejjuvu bwafuluuta ne muvuga jjukira poliisi ejja bwekugoba bweraba byotwala bwe weewozaako nenvuga kaleerwe ne bankika piki nga 6 naye ng'erinnya likola ne baŋŋenda ebwayi ekawempe ne mbagamba ndeese bano ne bagamba wano tuzaalisa tetujjanjaba ba accident genda emulago ne ntuuka emulago nensangawo obutanda 2 betwabuuza obutanda ne bagamba mulabe poliisi nze nenkozesa ekibuli nempamba obutanda obwaliwo nenteekako Grace n'alimpa olwassa omukka agusika afuluuta namutuusa munda ne bamuteekako oxygen ne bano ne mbatwala munda bonna buli omu ne bamuwa katanda kati ne bataaliko ate okuntuma eddagala jjukira nze najja n'obusente bwe nvukola siina gwe mmanyiiwo olwo mugemazze ne kasasa ne nagamanage ne bansangawo era ne vidiyo bazikwata nga mbasitula bwe namala nenziruka nengula eddagala ly'abantu 6 buli omu ne bantuma eriri ne babateekako eddagala saawa nga 11 awo ez'ekiro Grace yali ng'assa ali ku byuma esaawa 11 nali mutunuulidde bwenti kyava agira amaaso ne gagenda ne ŋŋamba Kasasa omukazi afudde Kasasa n'agamba ebyo byuma akyali mulamu era Kasasa yandeka mu ddwaliro ng'amanyi Grace mulamu olwo temunnakubira beewaabwe bonna bu vidiyo nga bwebisaculatinga kati tulinakuba wabula awo Grace nga tannafa bakasasa bali eno ku balala basawo baapikanga ng'omuntu agudde mu mazzi we bamupika naye nga bakuwa ne bagamba naawe jangu opikemu nga ekituufu ono akuwa ono n'akwata ono n'akowa paka Grace we yalema n'akolaki naafa bamugjawo ne mbagamba lwaki mmussa mu mukyale mutubule ebyetaagisa bamutwale butwazi ne bagaana ne bamutwalayo ne baleeta kabuye bamuteeka Grace waabadde kabuye olwamuteekawo ye yasirikirawo era ne baleeta akaveera ne kamubikka ne mmanya nti naye asiseewo nentandika ate okutoba n'abalamu segere kati obudde bw'emisana bannamawulire we bajja maama wa Grace yasooka okujja nakubira bagundi abo ba Abitex baani ekiro twogera amawulire ne gatambula kumakya bannamawulire ne bajja kati maama Fiina awo nga tuli mu kavuyo bano ba Sophie bazze ne ŋŋamba Sophie tunoonye ku ssente ninamu $5,000 twetaaga ssente ez'eddagala ne bansaba Sophie aba akyayiya maama Fiina naye we yajjira maama Fiina n'agenda alaba Alimpa yalambula Alimpa n'abalwadde abalala naye mu kuwa ssente yawa Alimpa miliyoni meka 2 kati aba agenda kiva mugamba maama owadde Alimpa naye ne bali abaana tebalina bantu baabwe beetaaga eddagala kyava akwata akakadde n'akampa nengulako bye nagulako ng'era bw'omanyi kuba wali oze eddwaliro lyali lyetaaga bakusaba kino bakusaba kiri bakusaba kino kati bwe namala okuspendinga ku ssente ne ŋŋamba mukazi wa Alimpa ne maama we ne baganda be ne mbagamba mufunye miliyoni 2 mukwateko $50,000 muweeko famire ya Grace ameka 3 noono akabuye muweeko 2 batwale emirambo ekyo bo balowooza nti nze njagala ssente labye ebyo ebinvumaganya omukazi n'azikumma Alimpa embozi gyatuwa eno omukazi yazinyima naye kati omukazi yatuuse n'okugamba namukambuwalira so nga ate bwe namala okimugamba baali bampisa ate abapoliisi nga tunoonya reference etwala ejja mayiti mu mokyali nenzikirira ate ku basirikale okwogera nabo mu famire y'akabuye ebibubi bwe namaliriza ebyo saawa zaalinga 9 nensimbula nenzira ewaka ekitegedde nentwala emmotoka ne bagyoza nakati omusaayi teguvanga mu kivundu bajjukira baali basasema musaayi bayiika musaayi
kati moroka najozezza emirundi naye era tekiggwamu kitegedde kale byonna tebyaninnumye naye nze kyannumye kwe kutunuulira story eno evaawo ey'okubba mukalimpa bwe yajja yagamba mufo ky'okumbuuza wasuze otya oba weebala okuyamba yagamba baleka baluutiza ne ssente z'omusajja ze yakoze mu kivvulu ne mugamba mugende moroka gye yagudde ebintu gye byasigadde ffe twaleese bantu kitegedde era ebintu byaliyo naye kati namanya entegeera waliwo n'omuvubuka yali ayagala okulwana oba muganda wa Alimpa ayogera bubi avuma bannamawulire mugamba nja kukuba bw'okiddamu so kati nabalabirawo enjogera nga mbi n'esente nga bazaagala nnyo ndowooza baalaba ndaba ku ki era kino Alimpa ino kimanya singa yafa ndowooza bandyetemye n'okugenda ewalandi road gye yali asuula banoonye ebiriyo naye kirungi nze musabirawo ne ajja kufuna amagezi agategeera famire emukozesa ensobi n'emikwano gye bamukozesa ensobi kuba mwe mwaliwo banne bakola nabo famire yajja nze ekyannyumbyanga nga ngamba muzze kuyamba Alimpa naye bwe muba muyamba Alimpa muyambe ne bali abaana Alimpa ekimutawaanya alowooza ssente wazibba yamanyi mbu nabbasere yatuuse ng'ate bazikwasa muntu we yatuuse nogamba yalina sere mu nsawo ayombera zino eza sho agamba yalina sere mu nsawo simanyi na muwendo kyokka ng'agamba nabakase okumpasereza mafina zekolaki kati byonna akayanira kumukaka akayanira kumubba simanyi kuba yeetaaga okubuuza ebibuuzo ebyo byonna biri awo ayogera kati nze nasooka kulowooza oba California ne mala nempula byayogera nemanya nti tategeera butegeezi omukulu Abdulmulasi comeback gyanoonya yazza atya okuba nti yagenzeyo ng'omuyimbi omanyi mu ddwaliro mulabire ku basajja bano Semakula bw'ogobera byazaakola n'olaba Kamiliyoni n'olaba ba Lutaaya ligimu yaoyo Abdulmulasi n'olaba babuzesi batabaani abantu abaali abakabi ku ligimu ya Abdulmulasi bw'otuna bye bakola n'otuna n'ebyabudo oyawula n'omanya entegeera y'abantu kati abudo kuvaayo okujja okutabaala nze muleeta embalirira okuyingira mu mboozi eyo ye nga ye ndowooza yadde anoonya kamera na mawulire ontegeera n'ayagala atabaale kati mu kumuddiza alina ateeka okunteesateesa nti nze abantabaala tebagenda kugenda mu maaso buli eyali antabadde ebyo tewandi ntabadde nsaba okikomye tokiddamu naye nze gwatiisa nze okufa obwavu nfe essasi okufa obwavu nfe essasi kuba omwana agamba taata yafa atulwanirira naye ofa obwavu aga taata yali mulagajjavu Abdulmulasi mwavu andi kati yayi kyeŋŋamba nze gwatiisatiisa sitiitiira era muwoninga naye taddamu kuntiisatiisa akikomye kati bw'aba ayagala ansinkane maaso ku maaso ajje oba alina bumundu oba alina majambiya oba alina kikoosa ajje nakyo aŋambe toddamu kuntiisa kyendi mukolanga mu feesi nze yajja okumanya nti sitya so bw'aba alina kyalina kyayagala kyanoonyamu sinnamutankuula yeyakutandise yeyantandise era bukyanyimba simwogerangako kuba simwegombangako nze mu nsi wano neegomba kafeero basudde sebata siina balala bano abalala banyumira bakamiliyoni bayimbi bange bagravite balutalo mbaagala ng'abantu naye nga mu future yange nze nali njala kafeero basudde sebata benali neegomba ontegedde kati tekitegeeza nti gwe olwokuba sikwegomba kubanga ggwe mumba sikwagala naye ye nali simwegombangako kivula saayimba byemufaanana bw'oba kwogeddeko akayimba kano akayimba wakayiyiriza mu ddakiika mmeka mu seconds mmeka ne kafulumirawo anti okuyimba mulimu okusoma okuzaale n'okukoppe nze nnyimba kuzaale kivulaba studio nagiyingidde essaawa 4 olweggulo saa 12 ne lufuluma nga tuluyina lutambula bwe yafa nayingira saa 6 11 ne lufuluma ate ng'ebigambo biflowinga kati nze okuwandiika tekineetaagisa wiiki ate nze newempandiika oluyimba ekitabo nenkireka awo ŋŋenda eka nendojjukiza gwe nakirekedde ekitegeeza nina ekyenjawulo abantu obwedda bakuwandiikako muli Donzera n'abalala bangi nabe ne Rebecca Jingo mukwano gwange naye ng'akuwandiiseeko olwaleero nga bakutaddeko the king of Kadongo Kamu era nze king era Donzera webale kubanga eggwanga oliraze ndi ddala ndi jeno Rebecca mwagala nnyo omuntu asobola okukuba oluyimba lwo nga tumuwadde ssente n'alukuba oyo naye aba mwoyo gwa ggwanga aba mwoyo musaayi gwa Ndugga mwenna abampagidde abapositinze oluyimba abalikinze abasubscribinze mwenna mbeebaza nnyo naye king of Kadongo Kamu okiwulira nga ddala igwe kubanga owati surprising mu dakiika ntono nnyo ng'oluyimba ffenna tuluyina mu Kadongo Kamu aneewulira ajje mukole batu nze njagala baddira aba Kadongo Kamu abagamba nti tumwewulira babagattenga mukaaga mu kakeegi
bwe mugamba abaliko abakadonkamu abaliko mubateeke mu kakeegi mu katimba kaabwe munteeke mu kange obakube waya ku waya tutandike okuyimbaako waya agenda oba oli agamba nti ye wakadonkamu wakabi ajje mu studio bakube eŋŋoma nga tetulina bigambo bye twazze nabyo balukube tuli feeling buli omu ateekemu tuyimbe batuwe tayita emu tugiyimba abantu basatu ono agende mu studio ye noono muyiye nange muyange batuwe essaawa ze zimu oba bagamba olunaku lumu lwe tubawadde tayito yeemu eŋŋoma yeemu tuleete oluyimba anaasinga yajja okuba jeno okuyimba kuno kuzaale waka waliyo ayimba oba kitone butone mukama yakujjamukubanga nyimba nga nakomawo bukumi omanyi abantu bakomawo emizimu gyedda oyinza oba osanga nga ayimba wa myaka 6 nga yakomawo bukumi kivula tuzaala obwana nosanga nga koogera nnyo nga tomanyi mwana yafaananani abangako nti otuuka mu kitundu nosanga olaba ng'eyatuukawo n'abantu olaba obamanyi naye nga tutuukangawo kali mugwe oba wakomawo watuukawo oba omuzimu gwakafeero gukulimu akafeero afudde ndi mulamu alayika jajjawo akafeero jajjawo abajajja ate nebya famire bizibu oyinza osanga nga akakwate gye kali eyo kalandira banze mmaze kuwimba bintu bizibu ne mmanya nti basudde abajajja wange mu famire abafu olaba amba omuzimu ye basudde jajja wange byaddala kati oba muzimu gwabasudde kuba naye ebigambo yali tabiddiŋŋana abayimbi bangi kati abayimba yali kadongo kamu bwe twawuliranga owedda kuba kati oyinza okuba gwamuyimba ataddiŋŋana bigambo bonna abayimba kati baddiŋŋana ebigambo tanyuma kuwulira tebanyuma kuwulira ekibatawaanya kulinga ku basiisi ba chapati omusisi wa chapati aba yakaweza bakasitoma 10 n'awulira mbu enjala zirimu ssente n'akola ebyenjala n'adda mu cutex aba yakaweza mu cutex abantu 10 n'awulira nti Ndugga aguze mmoka n'adda mu kuyimba afa azunga kali n'abayimba kadonka mwoyo bwatyo tebateeredde bazunzi wawulira nti laga atunda n'akubooyo n'awulira lugafulo n'akubooya begomba bannayuganda bakusapootinze nnyo era babadde ku saidi yo situation eno eya Alimpa nange ndi omu mu abo ababadde ku saidi yo nga ŋŋamba omuntu yenna asiimanga agakaaka akatono emiya fakiti nti wamugyawo n'omutwala mu ddwaliro oba ebintu byabula oba tebyabula yandisiimye ako akatono kuba waliwo abaafiirwa obulamu abantu bangi sinnalaba ababadde negative oyinza okuba gwe wabalabe naye nze sinnabalaba kuba abantu bonna be mbadde nsuubira babadde ku saidi yo nga beewuunya omuntu atasiimanga oyo oyambye abantu bangi nnyo mu luyimba luno era buli omu ndaba alusharinga ndulaba ku status z'abantu ndulabye ku TikTok alina bye yayamba Bebe Cool Bobi Wine buli omu alina bwe yayamba naawe oyina booga nti nayamba gundi nandyamu ogwe ne bakadaama be tuyita bakadaama oba abaana baffe abali ebweru balina be baweereza ssente okubayamba agamba ku kakadde eri akaabiri ongulireko akataka wali ka 8 ne bazirya kati kiteeza abantu tebayambika lwe luyimba ensonga lwaki eyo ye hiiti y'omwaka omwaka ogujja mbadde njala njikubire Lugogo tebayambika concert mbewo akadonkamu asose Lugogo era abategesi mwetegeke kati olwessaala bw'oba osaba Katonda kuba tukola ebivvulu tugamba Mukama Katonda nyamba abantu bajje ogamba otya sooka ne ŋŋamba Katonda wange kulembera mu kintu kino nammwe bajjajjange musaggule bajjajja bano be basaggula be babayitamu nga babagamba ffenna Lugogo kati wali Katonda ye abajeneraali ali wali kati bano banne owedda tuli wano nga bongamba yanguwa nina abakasitoma abalwadde oyina essabo liri ku mwende bulenga era kati banninze buli musambwa gulina omulimu gwagwo loba waawa amakomera yasimulula empingu yasiba dungu muyizi wa nusu bamwe yanakutula ddiiru nabuzaana yokalera baana nakayima yalinga omuyimirize yayimirira abantu bajjajja nga banyize nagaawo ye mu musonyi wageraleeta otegedde kati ate waliwo bakasajja babyuma bonna muzinda agumanye ebyo ga basirikale abo bebakambwe era singa omukulu oli ajja bwedda neebuuza ogamba omukulu ajja nfeesinga maaso ku maaso kumbe gwe togenda kulina kyomukola ogenda musindikira baana abasirikale simusindikira nze bwe mba ntuulwako omusambwa ku mutwe bw'onyiiza nze oba onyiizizza n'oli antuulako mulwana babiri kati oyinza okulowooza Ndugga talina kyeyangoze kumbe eriyo agenda okukukolako nga nze ntudde era sebo tontiisatiisa zera samira tugende mu Q&A ate omukulu tube nga tumusiibula Q&A kanyomero ka kunyumirwa program question and answer nkubuuza naye tolowooza nnyo kiwanvu nnyo abalabi bano olumu baba baagala kuwulira banna bulijjo kino bakimubuuza naye ng'asooka kukirowoozaako mazima oba si mazima producer tugende
Yes, Q&A kanyomero kaffe bubuuzo 5-6 ng'ate tuggalawo bwetyo nga neba sponsor bange wamu n'ekifo we batuyambire tukolera kuba omukulu we tumusanze. Hassan Ndugga amannya go amatuufu ye gwani? Ndugga bamweyana. Oli musajja wa ntalo ng'abantu bwe balowooza? Kasita onkolako obuvuyo. Abakadongo kamba basaako omuze gw'okuba nti muli basajja benzi abazaalazaala buli we muyimba kituufu oba si kituufu? Baali balinze nina omukyala n'abaana. Oli musamize era okyogera lwatu n'erinnya kweriri eri abamweyana. Abasamize baayonoona ekintu ky'obusamize kubanga abasinga bakwatirayo abakazi bakola biki kiri kikyewuwo? Nze nazze kutereeza ebyasoba nkola ebituufu mu nnono. Wagwako eddalu yali sitanti oba lyali ddalu lya ddala? Kyova olaba ndi mulalu nnyo bwe mu byenkola. Wali gwira ddala? Ndi mulalu. Mukyala wali omukiitinzeeko gw'oyineeka? Sisuubira. Singa osanga mukyala w'enkya nga alina omusajja mu nnyumba yo oyinza kukola ki? Era mbaleka nezigyamu obwange kuba mmanya yankowadde. Oli musajja munobi? Noba nnyo. We mutyo teyanzanyo omukulu agenda kubeebaza akatuwa akatalekeka ate tube nga tubasiibula. Akatalekeka bannayuganda mbasaba buwagizi ate wenkoze ensobi musonyiwe kuba okunyiiga kubaawo. Nange banyiizizza mbeebaza okumpagira mwagale bamweyana mwagale Katonda mwagale obuwangwa n'ennono awangale Maasomogi mbagala nnyo. Okay, tukoledde ku mukisa mpewe nateete bakola njala bateeka catfish bakola buli kimu ekikasita kibaga kikwatagana ku njala. Mugende ku YouTube y'omukulu akayimba gyekali bannange tukaviewinge tulaikinge ate tumwe subscription yeyo abeere nga ate akikuba. JB Suits and Lounge bunamwaya mugende yabayina abagala okusula mu bifo ebirungi naddala bavudde ebweru osobola okugenda ku pages zaabwe zonna n'obagamba njagala room bweti bajja kugikuwa. Oyagala kukolera ku rooftop yaabwe mukolo gonna gendayo ebunamwaya. Osobola okuteekamu ku Google Maps ate osobola okubafuna. Eco photography bakola ku mbaga bakola ku kwanjula bakola shoots zonna ez'enjawulo. Basangibwa ku Nkrumah Road ekizimbe kya Light room K08 not 7 not 2 9357 788 namba yaabwe y'essimu. Mimi's Beauty Femme nabo bakola ku bagole ate era bakwambaza n'engoye endala eziri elegant naawe yenna ayagala nsawo oyagala perfume not 7 not 2 9357 788 ng'obanoonyaako. Oli mufumbo oba toli obuuzo bonna? Ani nze ndi mufumbo.